n'ekyo ne kibanga kyekyali ekigambo ekitono mu maaso. Bennyini be bajja wano ne bategayiga ne bagenda bagamba nti yigayaganye nti covid taliyo ne bamusibisa mu kkomera kati ate bakomyewo bwe bajja wange nkuba kibooko mbagambe ki ku mukwano wakati wo n'omugenzi ng'omukwano kubanga amazima gasigala nti no mazima nze mu nsi njagala nnyo omuntu eyeerandiza yekka yiga bw'omutunuulira abadde yeerandiza yekka naye bannayuganda nga bwe bafaanana tv ebagirwanyisizza buli kintu kye kyonna bakirwanyisizza olaba mpulidde ne baga nti eriyo n'omusumba mulamba nti ate nga munna afudde oyinza okuyigiriza ate ku muntu afudde kitegeeza nti abantu bawano obwongo bwabwe butono naye nze yiga kyemwagaddeko kyakiye si yakiwempe aze yeerandiza yekka yiga avudde mu Humble Life najja n'ahiitinga headlines yiga abadde musajja nga ali innovative bwakwata kwaya bwakola bandi eyitamu yaleeta nawana amawulire agakankanya ababukedde n'aleeta kalondoozi n'aleeta niera ne bamulwanyisa nze sibagalya tojja jiri nyango owakabina tannakubuuza